ate yatuwabidde wa president n'abawabi akatambi Museveni yakavumya akahamu musigaze ekintu eki bwemutaleeta sente zange ngenda kakuba public ekawuli kubanga Museveni kayina bakwata bakazi baabwe ne bagenda ne batuuka ne oli kitaabwe ate ayinza obbawaayo basiba batya abantu sente batudde profesa yatuula giri emitwalo ya $3 ezize muzimuwe kubanga anoonya butambi tajja bufuna siri bumuwaako ne bwananyigiza family yange naye batirupe ajja kuteekula ebintu mukabira naffe nga bamutijigiriza ne banyaffe basaba wabeereyo omukulembeze nammwe alibaniyako n'abafuula ebidoli nga naffe mutufudde ebidoli ne tumunya sirina kye nabakola emyaka 15 mbakolera bwakuguba ebyo okuguba bya bwereere sirina kikumi kyammwe kyenjagala saagala mulimo gwammwe if we reach 2026 and Museveni comes back with people change to be better, people change to consolidate government ya Museveni miaka 10 sijifunyemu miaka 14 je namala namu mwakanyuka nga kidoliwo olwamalo kinyamu n'okanyuka kujirikiti olaba negundi ono buchamani naye yategedde nti jirikiti alidduka kadde yeri oyita kuwa omwana wa muno 1.7 enkolereki buli kaseera ngendinga sesa house controller bwanyamu bwanyalamu kakati ne Muddwaliro eza state house tewaziri sizikiriza n'amabugo temugakirizanga temukiriza baka bwa Museveni n'amabugo jajja mwe bamukuba lwa Museveni yamujjanjabye kati ya family naye when it reaches 2026 and Museveni comes back and when I'm having this problem because they are insisting they are three now every time he goes to consult bane bamugambi w'omusajja nedda mbunimala teri kubafukamirira whoever thinks that Mirundi will kneel before him prostrate before him is wasting time. We were here before you came to power. We shall leave us here. Kale mzee ndoza twebazanya abantu abazze okulabako mu ddwaliro batono nnyo nabagobye ne family abantu watugobye mu ddwaliro naye lwaki mzee twaga abantu bajje mu ddwaliro okulaba kuki ndi wakusitula primitivity nti mujje mu naye n'otugoba mu ddwaliro bw'otyo nina mudde mukole asome ade ku mulimo gwe abantu babeerawo linda mulambo waka ko abange obadde mukambwe ennyo teyagala bantu kulaba ne muddwaliro nesibudde nzekka ne muddwaliro era weesibudde era ndisembagambye nti abo abasawo tebalina magezi kubanga obaddevayo ng'obadde olina okubeera patient n'ecupa n'otamwatendingako nti yes we have problems here and there balina kundisirapo because naye mba nabagambye recruit a public relations officer and teach those people who hire me how will answer kati sibuddeyo ekampavolera byalugaba yali mukwano gwange nnyo omugenzi byalugaba yanyumiza ebintu bingi taata we yatundanga ngoye kabaale era byalugaba mwe yajja smartness yamala okusoma nafuisa abawala embuto bangi yali very smart man wekujja era nza okuwulaba byalugaba ng'alwana nnyo yali ne lukwako ne Seggona nga batunze akatale kaawa sawuli yaako byalugaba ne muyamba ne bamuwerera omwana mu state house byalugaba ne bamuwa sente ne baziremesa kakati byalugaba batandika semanyi movement voice nga byalugaba alinga nze tamanyi kubba ne babawa biliyoni 4 aba movement voice Aisha kabanda kali kakazi kabinyo ako kaisha kabanda ati kali kalowooza mu kifo kyange okumanya Aisha kabanda yali mukazi mu binyo Aisha kabanda tugende mu America ne katerega musaza nga yayina sente take kazi joyo Aisha kabanda yabulira entebe ne sente ne tubona abonere mu America keko kumye weka tumumpaje entebe akakazi kaisha kabanda kakati kaisha kabanda nka bwiriga nyoni namayanje oyo namusanga ekiro mulamu wange yes ngati wambuliddeko ku bintu nkubulira iki bali balowooza mbu okuva mu state house ngenda kubona abona nnyo I've enjoyed I even regret why I stayed long in the state house kati ne Muddwaliro era aba state house tebayinza kujjayo for what you are reminding me of impoverishing me tumuvaze tumujoga komewa ekitoli kyaffe tudde mu Muddwaliro waviriddeyo ku boda yes kakati bamala obba wa 5 billion Aisha kabanda naziremera kali kayina omutima omubi akakazaako yola kafumirwa n'omusajja omukadde abamanyi baabula
kaine katumako kitabu wako naganaga Museveni ngekifo kye nkachaga ndi oyo munezi tujja kola naye kubanga avuma Buganda nze nayo ani ali kunsi nze ko bandani ali kunsi zibutunulye bwe zibutunulye nga bwe nze mpalanibwa kakati Aisha Kabanda alemera sente agala kuziba oyo gundi ani gundi oyo yafudde naita Amelia nagende wa Mwami byalugaba jajja nope naganti bunne byalugaba namugamba Amelia Chambadi omuwala alemedde sente so nokira ddala ku ttaka negayira byalugaba nakwata sente nazibawo naye lero omanyi baakola ababyabo byalugaba nagenda kula poda zonna baziba kwa intention yali yakubba kyora Museveni tayina kyasobola kukolera ggwanga kirala kyonna tayina kyagenda gattako tafaali ng'ababbi bakyaliwo anatukolere eggwanga lino ayina kugala nsalo myezi mukaaga buli mubbi nadduka kakati bodaboda ne bazikolaki ne bazikwata yabanga ne bamukwata ne bamusiba nabaga nti eno yayina bakiga banne be bamuyamba mu poliisi eno gundi yagitwala eno gundi kati mu manja ziriwo yabanga obusungu bungi bwabayinako nganze bwembayinako nayingira no kuba balowooza nti bajja tujuka bujuka Bobi Wine ke tumwebaza amajjanjabye nnyo Bobi Wine asinga Museveni Bobi Wine ajjanjabye nnyo singa oyo byalwanga oyo gundi abadde ku level yawo banonya buko milioni bwe babbiramu ntezo sente ka milioni nazo nokubanga mulamu buli kimana bakibbiramu buli kimana bakibbiramu so engeri joli no nze ndi mulamu kakati kankubuli ekisemba yo ebyo byonna bimulaba mwefu disi nawa izi muhozi fever fudisi nayo bekuba batidde muhozi abefudisi wali wakirimu njaba kuba obutambi kasitolaba abawagirwa monitor be babbi siye andi nsimanyani gondi Bobi Wine alaga amanyi mangi ebyo byonna bikolebwa bali mu gavumenti nzemba manyi gavumenti yenyini yetadde obutambi mujja kuwulira mu FDC nandala mafabi agenti wao nandala mafabi sente ze batwala mu Bugisi Union nandala mafabi ayongera olutalo mu kuba obutambi era baga nandala mafabi ne amuli ati akasente bakeze fano kati awojja kutegeera kyetteso wali waje kali okwera getteso nti wamanyi nnyo yasomba abefudisi kakati nkubuulira so kuva dda nandala mafabi akolagana ne bali nganda muyina katambi anti banonya soft sport nganda muyina katambi nganda bamukozesa okuvuma kadaga ne bamuwa sente nganda muyina katambi ng'omusajja amugamba njagala kola ekibiina nganda namugamba gwe jangu ewafu nganda is a strong man nganda ali ku ludda lutuufu naye wali wayagala okweraga nti ali mu trouble ayagala okweraga nti tesonjina onalebo nganda yali ku ludda olutuufu bano amuli yati bano be babbi okuvuma nga bani abamugula bamugula okuvuma kadaga miti genda nkabirwa yali dusenga bukyali kubanga kati ono technology agenda okukola wa butambi ngira biro butambi wali otagenda gambi ndikundi vemmengo obanko wanuleyo nankonyoko kati amuli yati ne nandala mafabi boba agent ba government kuvadde wali wayagala obalaga nti but let me tell you fe mu byobufuzi batugamba God scatters, God creation is scattering. When you want something to be reproductive, to be reproduced in a better way, you leave it to rot. The Democratic Party, they fought in the Democratic were defeated. People knew their real intentions was to capture Democratic Party for the no. Kaliseno kefudda kakabaka kefudde kikononye ekibina kya kaduse no lutwerwako kagende mu nupu kakati ekyo tebakitegeera bagenda era nupu yakolebwani bamwe NRM ekitegeeza namboze ne segona bali agent bali bajjeko obufere bwabwe ne badduka kakati ne mu kino FDC terumwamu ekitatta munyuma kimbala kende bano bagenda kubeera expose nenda kuyamba timu ya nganda mbakube nkube bakasajjako obutambi beka nandala mafabi bena mala ngendo mu malawo gwe mwefu this timu ya nganda joliko semujo be batufu anje sagala opposition yeveyo ajja kutuniya kwanyo kumitwe kati bajja kutuniya ko batunyole ko laba batuniyako kati laba tufole bitoli byabwe ne babiniyamu kati so babala batitwire je tulaga
nze mu 2026 ngenda mu 2026 todda mu NRM ndisibira nga ku NRM najja kulya Museveni banjoka emyaka 10 na wasted nga ndine Museveni namujja muyi kubanga aliyo group oli yategera sobola muwagira mukalo siri muwagira kuba president sente zabo babaleta bati baleta byeba myaka 10 nyimazeeko is up to them whoever is blocking my money is wasting time he will pay bajja kutegula obali wamanyi utya tolinda bakonga nfukamidde mujja kutegula buteguzi abadde mu ddwaliro n'ogoba abantu ejjogo libaniesa ku baana b'abannamu namwe abamwe balibaniako ngabo mutuniyeddeko ne mutufuula ebitoli nabefe banyaffe bazaala baana kubalabire nabamwe bajja baniyako tujja kufuna omukulembeze abaniyeko nga naffe mutuniyeddeko nti buli kaseera mutujoga he must come back he must not support muhoozi njogala mutuma omuntu ewange akiŋŋambe muhoozi bw'atajja leero abaana beesala ekyambe muhoozi bw'otajja leero eggwanga lyetamu obwambe muhoozi bw'otajja leero abalonzi bajja kwekibira mufe whoever thinks that I can abandon Muhoozi even if Muhoozi does not come I will join the opposition naye nga sikomyewo mubujozi bwamu mzee twebazeeko ku hamu tumutumidde nnyo hamu wa family naye waliwo munaddiini azijja otomwogera anti olikyoyogera bagenda ne balumbayo isolate me ekyo nno kimala ate buli gwe mujoka yenna agenda wa Muhoozi tolaba ennaku zino tolaba ejjoogo lyove nga ligenze likkakkana kati Lugunda n'Embabazi tebava ku mukolo buli gwe mujosi yenna buli gwe muniyeddeko buli gwe mujjako mulimu buli gwe musibisiza mu kkomera buli gwe muhumiliate nga bakataga baani nojja omuntu kuba sipika n'omuteeka ate abikola si Museveni oyo yabikola oyo buli muntu yenda n'agenda ng'amukuba oyo yawa Mirundi sente oyo gwe nagenda okufuna sente ewaffe tubasinza sente mbumwe zino sente privileged money kati ewange bamuleeta oba temuleeta byammwe weeva ne bwana bamunene atya ne bwabeera very powerful nga munyabonyeza yansonga mu olugalo ajja kutegula mu ngeri kale mzee ali bulungi bannange avuddeyo mu ddwaliro olunaku lwaleero ejjoogo lyammwe lijja baggwamu atandikidde tazaalako kidoli temukontwakitinga nga kuzaala kidoli mukiniemu mu state house kyeyakoze abantu mu ddwaliro n'atugala tuveewo ye tayagala nze ndaba meeting zaabo sente even today they are in a meeting professor bagamba omusajja zize muzimuwe tajja kukkiriza kuta sente ayagala buta toli bufunako gwobutambi obwo bujja kukontinga mu future eyakugamba okunnumba okuntabaala yakutuma wabi kale